Akatambi kano ak'essimu akakwatiddwa omu ku babaddewo kalaga okusikaasikanyizibwa kw'abantu abamu nga baggyibwa mu mmotoka emu okuteekebwa mu ndala. Bino bibaddewo mu malya g'ekyemisana mu kitundu ky'e Buloba Kiwumu Kalambi ku luguudo oluva ku lw'Emityana okudda e Wakiso. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso wakati mu kuvuga kw'amasasi. Ne livuga nsooka ne ndowooza nti oba mupiira gwa motoka ne bongera eddala ne magamba bembadde nabo konza ago masasi kyamanya nangamba mumumanyi ebyo konza ago masasi. Mu kavuvuŋŋano kano n'abo ababadde bakwata ebigenda mu maaso nga bakozesa amasimu amasasi gakubiddwa mu bbanga okubalemesa. Ababaddewo batunnyonnyodde bwe bati. Kati n'entambula nzije eno amasasi gye gavuga bali ne baspeedinga off ne bajjamu bano abantu abali motoka endala ne bateekamu eno motoka endala ne babateekamu eno motoka nga bali ku speed y'amannyo ne baggalawo ne basimbula ne bagenda. Naye nga bo bakoze kulaba nti bamutaayize emmotoka zonna ne bamutaayiza talina gyadda ne bamuyisaamu amasa. John Ssebalu ow'ebyokwerinda mu kitundu kino ategeezezza nga bw'abatuukiridde era ne bamunnyonnyola. Omusirikale omu n'agamba nti yono yabadde avuga ne mbabuuza nti mubadde mumumanyi ne baŋŋamba nti tubadde tubanoonya balina omuntu gwe bawambye. Oluvannyuma bano nga bamaliriza omulimu gwabwe baleseewo omuvubuka omu ng'ayaziirana bo ne beeyongerayo. Tugenze okulengerawo bavuga ng'emmotoka zivuddewo nga waliwo omulambo gw'omuvubuka nga bamukubiddewo omuntu nga tannafuuka mulambo tutuuseewo nga akyassa. Poliisi etuuse n'emuyoolayoola okumuddusa mu ddwaliro. Mu kaweefube w'okweŋŋanga omu ku bakwate essasi lifulumye n'akubibwa essasi era bw'abadde kuba nti natuusibwa mu ddwaliro e Mulago abakugu bakakasizza nti nno abadde amaze okufa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire atutegeezezza ng'ekikwekweto bwe kibadde ekyabakuumaddembe ababadde balina munnansi w'eggwanga lya Misiri gwe banunula. Nga yasembibwa okulabibwako ku Garden City ng'avuga ennamba mmotoka ye UBG 13S RAV4. Luke agamba okuva nga 8 omwezi guno ab'eŋŋanda za Muhammad Ali Abu akola ku embasi ya Misiri babadde bamunoonya nga talabika nga beekubira n'enduulu ku poliisi. Twatandikirawo okunoonyereza era kigambibwa abanoonyereza bwe baali bali awo nga balina ab'eŋŋanda bakitegeera nti omuntu ono yali alopeddwa nti nno yali abuze ate yali awambiddwa nga baali bamuyina baali basaba emitwalo 4 egya $. Ono atutegeezezza nti oluvannyuma lw'okubakana n'ogwabwe bategeera nti ono yali yawambibwa buwambibwa era ng'olunaku olwaleero abawambe bwe bagwiriddwa mu buufu. Okunoonyereza kwatandise mu bitongole bukuumaddembe nga byegasse era olunaku olwaleero ne basobola okuba nti no bamununula ne bakwata omukyalo omu amannya Njabbanga bawa. Okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso okumanya akabinja kano ekigendererwa ng'oggyeko ssente kibadde ki. Tutegeddeko ti munnansi wa Misiri ono abadde akunguzibwa mu bifo eby'enjawulo era nga tutuuseeko ne ku wooteeri awagambibwa okuba nti we babadde bagenda okukukuma omuntu ono kyokka nabo oluvannyuma lw'okukitegeera nti babagudde mu buufu bayiseewo buyisi ng'ekiddiridde abakuumaddembe kwe kubasalako. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.